Abatuuze mu ggombolola y'e Balatira bazze beekubira enduulu mu b'obuyinza b'enjawulo nga babategeeza nga bwe waliwo abantu ababagobaganya ku ttaka nga bano bayambibwako ne poliisi. Kino kyawaliriza abasirikale ba poliisi abalondoola enneeyisa y'abasirikale aba Professional Standards Unit okwesitula ne bagenda mu kitundu kino okunoonyereza ku basirikale baabwe abagambibwa okwenyigira mu kugobaganya abantu. Olwaleero omwogezi w'ekitongole kino Vincent Sekate atubuulidde nti oluvannyuma lw'okunoonyereza bano baliko abasirikale ba poliisi 25 be baguddeko emisango. Ebintu ebibanoonyerezebwako kwe kuli engeri gye badde bakwatamu emisango ddala egyekuusa ku misango egy'ettaka, emisango egy'okunoonyereza ku misango egya criminal egya bulijjo, ne badde bateekebwako nti beenyigidde mu kibba ettaka oba okugulabinga amataka mu bitundu ebyeruweero oba mu bitundu eby'esavana. Ekitongole kya poliisi kyekimu kino kinoonya Pastor Bright Muyingo owa God's Healing Power e Nabweru. Ono agambibwa okwekobaana n'abapoliisi 2 okuli ategeerekeseeko erya Kasango nga weekatwe n'omulala naye ategeerekeseeko erya Kato nga wa Flying Squad nga bagambibwa okunyagulula ssanyu ky'omuhendo obukadde 2 obw'ensimbi. Mu ngeri y'olukujjukujju pastor ono yasobola okufunayo abavubuka abalala ne bajja ku mukyalo ono ssente z'emiliyoni 2 ennaku z'omwezi 9 mwezi ogw'omunaana omwaka guno. So mu ngeri eyo omukyala anatwala okwemulugunya kwe Katwe era olunaku lw'eggulo pastor ono olwokuba yali amumanyi n'akwatibwa ne bwe yabadde amuleeta ku poliisi omwami ono ayitibwa Kato ne basobola omuinterceptinga nga tebanatuuka ku poliisi. Kyannaku nti ate omukyala yateereddwa mu kaduukulu pastor ye n'aleka okuba nti alya butaaya. Poliisi era etegeezezza nga bweriko basajja baayo abalala beekutte okuva ku poliisi ez'enjawulo omuli Nateete, Bujuuko ne Ssekanyonyi olw'okusiiwuuka empisa. Mu bye banoonyerezebwako mwe muli okubuzaabuza obujulizi, okulya enguzi ssaako n'okwebulankanya ku mirimu. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.